Wajelo tetubitege tunena abamuzibu sikirabangako kuyaka yasekumemba MP Wajelo Siroza ndi Museveni asobola tuma wa minister Jejawe sekona ngaliyaga mumwe okulaba jejawe sekona abaddaga munyakuzo wakasawa mbega iride temukiriza opposition okubabuzabuza tamewedde opposition yajja nelimbalimba abantu tugenda kukyako gavumenti tugenda kukola kino tugenda bazimbira Kampala byonna ne batusuubiza empewo tewali ne kimu kye bakoze okukyako gavumenti y'abantu si kyangu baleme tulimbalimba. Bannayuganda abadde batuddeawo mwenna nga muwuliriza omuyindo ono ng'ayogera gasiya muli bannayuganda oba muli bagwira. So kati Uganda egenda kuddayo mu bufuzi bw'amatwale. How can an Indian interfere in Ugandan sovereignty? Omuyindi ayingirira atya ensonga z'eggwanga Uganda nga yalina okutegeerera bannayuganda ng'era yabawa n'ebiragiro. Ngera ayogeza such impunity in Ugandans and Ugandans are sitting watching and clapping for him. Ugandans, are you okay? Temukyayagala nsi yammwe. Ensi mwagitunda dda kati y'abayindi. Bannayuganda abadde batudde nga muwuliriza omuyindo ono. Are you really okay? You people, are you okay? Mwagala kutunda bwetwaze bwammwe bajjajjammwe bwe balwanirira. Uganda kategena kutandika efugibwa abafuzi b'amatwala abaddugavu abaava e Rwanda ne bajja Uganda bafuze bannayuganda kati mwagala ate na kufugibwa bayindi Indians. Muwulira ng'era bannayuganda muli okay okufugibwa abayindi. Omuyindi okuzaalibwa mu Uganda tekimufuula munnayuganda. Omuyindi okuzaalibwa mu ggwanga Uganda tekimufuula munnayuganda. Era okuwangala mu ggwanga Uganda tekimufuula munnayuganda. Kyovola baamini yabagoba keeka akamanyiro ke baali batandise ate abayindi bamanyiira. Omuyindi ne bw'omusanga e Dubai ne bw'omusanga luddawa ne bw'omusanga mu America balina akamanyiro akatalina alina. Museveni yatuleetera olunnabe ye ne Moses Ali ne balukomyawo mu ggwanga Uganda. Amini lwe yali yagoba. Amini yabiraba n'alaba akamanyiro k'abasajja bano y'ensonga lwaki yabagoba mu ggwanga Uganda. Ne bagamba Amini yali mubi. Era nawandiikibwako ebyafaayo ebibi ku international level nga bwe yagoba abayindi. These people, they have occupied all Ugandan resources. Bana abantu resources z'eggwanga Uganda bazoccupyinze. They have occupied all the businesses ezinokolebwa bannayuganda. And Ugandans okumanya bannayuganda temuli solid. Bannayuganda temweyagala. Bannayuganda mugenda kubeera di patriotism. Mugenda kubeera di ba patriots. Like seriously, an Indian is starting omuyindi ayimiridde mummwe standing in front of you talking rubbish in you Ugandans. Okuva dingo omuyindi ayina okutegerera bannayuganda n'okubawa ebiragiro. Ugandan government, do you really want to sell our sovereignty? Do you really want to sell our independence? So, kati bannayuganda tulina okulwanirira liberation from black colonialists, and now we want to fall into Indian like colonialism. Abayindi kati balina tucolonizing again. You people, ng'omuyindi yavadde okuyingira mu byobufuzi by'eggwanga Uganda. Abayindi tebalina mateeka gabafuga mu ggwanga Uganda. Ekyokubeera mu ggwanga Uganda ne muzaalibwamu ne mukulirwamu tekibafuula bannayuganda nti mulina okuyingira ebyobufuzi by'eggwanga Uganda. Era mulina okuwagira gavumenti eriko kubanga mukimanyi bulungi nnyo gavumenti eno eriko bayindi mmwe ye yabaza mu ggwanga Uganda. Amini yabasasula n'ebasasula mwali temubanja yadde 10. Omusajja gwe mulemeddeko era gwe mulaga nti muwagira mulina okumuwagira era omufiirako kubanga mukimanyi waviirawo bwe muti you have to bring back those properties because Amini paid you. Fully paid. Temubanja. Government eno bwe yadda nebakomyawo nebaddiza ebintu bye babasasula. So eggwanga Uganda libabanja bayindi mwe behave yourselves when you are in Uganda and don't interfere in Ugandan politics. You Indians in Uganda,
The problem of Ugandans is for Ugandans, not for you Indians. Stay away in our politics, Indians, please. If you want us to deal with you, we will deal with you. Munna Uganda yenna akyakwate kubo n'ogenda mu dduuka ly'omuyindi n'oleka munna Uganda munno oli stupid. Toyina magezi. You people muyiga okuboola. Why don't you boycott? Ogenda otya mu dduuka ly'omuyindi okugulayo ekintu n'oleka munna Uganda munno. Bano abayindi abatandise otusinako. Bano abayindi abatandise otumanyirira mu nsi yaffe. Okyasobola okukwata ekkubo ng'oli munna Uganda. N'ogenda n'omuwagira n'ogula ekintu ewuwe. Owagira akamanyira akakukolerwako. N'olekawo munna Uganda munno. Mugaana okusuubula ku banna Uganda bannammwe. Ne mugaana ne musuubula ku bayindi n'abachina. Abali mu kunyagulula eggwanga Uganda n'okutwala ebyobugagga by'eggwanga Uganda. Abaatubba ng'Amini yabasasula. Ne baddamu ne baddizibwa ebintu ebyo Amini bye yasasula. Ne batubba emirundi ebiri. And you are busy supporting them in mu maduuka gaabwe ku Kampala Road Luddawa ku Ntebe Road. Mubawagira bayindi. Muna Uganda lekawo edduuka ly'omuna Uganda n'agenda muli omuyindi. Kati kano ke kamanyiro ke muli mu kusasulira. Kano ke kamanyiro ke muli mu kuvujjulira ensimbi zammwe ezibatuuyanya. Bana Uganda mugenda kubeerako ddi ba patriots nga mwagala ensi yammwe. Museveni abawunzawunziza nti temukyayagala nsi yammwe n'omuyindi asobola okubayimiriramu. And you are clapping for him. Fun enough, you are clapping for an Indian talking rubbish in front of you. Why don't you chase that idiot out of your face? Why? Ugandans, why? Really? Can you go in India and do such a nonsense? Muna Uganda ne obo zalibwa mu India. Osobola okuyimirira mu India n'otegerera omuyindi. Osobola okuyimirira India. No omuyindi amateeka mu nsi ye butya bw'alina okweyisa mu nsi ye. N'oyingira mu byobufuzi by'eggwanga India ng'oli munna Uganda wadde ozaalibwayo. Banna Uganda nga tubadde nnyo n'emirembe. Gino emirembe bazadde baffe be bagitusomesa ewaka. Batusomesa kubeera basiru na bajega tetukyategeererako ddala. What is going on in our heads, you people? Omusajja atufuza atusiruwazza tetukyategeera. Kati omuyindi alina tuleka kyalinga butya bwe tugenda okutambuzamu eggwanga lyaffe. Omuyindi alina tuwa ebintu bye tulina okukola mu ggwanga eryaffe. Kwegamba omuyindi alina okutegeerera banna Uganda na biki bye balina okukola mu ggwanga lyabwe. What a pity. What a pity. Eggwanga liragawa. So banna Uganda musazeewo muweeyo bwetwaze bwamwe bajjajjaffe bwe baafiiririra. Bassekabaka bwe baalwanirira. Bajjajjaffe bwe baalwanira ne bafuna obwetwaze mu 62. Mubukute mubuzizaayo mu mikono gy'abayindi. Mubukute mubizaayo mu mikono gy'abachina. Omuyindi ngono n'ayimira n'ogusatiga ogwayiro n'aboogereramu and you clap for him smiling with happy faces. You people, muswaza bantu